ndi student ku Pimbas High School era ndi mu senior 6 ntula guno omwaka ebibuuzo era naleese ekikangibwa mu egyembeera wenavudde ninga ngenda kwesimbawo era nenesimbawo ensasagge era nesimbyewo mu bwayise wano ku kadi FDC kuba kansala kufiri tukuteremu essaala. Mungu akugondeze ozijidde ku kisumuluzo. Amina. Sooka okwebaza lediyo eno Mama FM olw'omulimu gw'ettendo okunkyaza. Mukama agyongere omukisa. Amina sebo. Era neneebaza ne mukulu muzeeyi wange Dr. Sava olw'ebigambo ebiri productive byakola ki byatemyetemye. Alina ensonga gy'ayogedde ya dictator. Ndi musajja akola history. Dictator abantu abasinga tebakimanyi bulungi. Dictator kirimu ebintu biki? Kigazi. Omuntu wategeeza dictator, kitegeeza dictator is a person akola bino ebintu wamanga bengendo bamenyamenya. Dictator abamusosoze. Dictator abamuli yake. Dictator bakitata racism, corruption, favoritism. Ebyo omuntu yenna agwa mu ebyo aba dictator. Mu ggwanga lyaffe Uganda byonna mu ebiri era ffenna tubikola ki? Tubimanyi. Amasomero amasomero ga gavumenti edda bajjajjaffe basomera okusomera ku ssomero lya gavumenti waba w'amaanyi. Asomedde ku lya gavumenti aba w'amaanyi ate nege gasinga. Kati ogenda okunoonyereza mu masomero agasinga era aga gavumenti gakyakola buki bulungi. Kitegeeza system egenda ekola ki? Eyonooneka. N'ensonga endala gyenjagala ntandikireko. Abantu bawule ebyobufuzi ne leadership. Byawukana. Obukulembeze n'ebyobufuzi. Ebyobufuzi byakonkalinga Uganda. So obukulembeze mu Uganda tetubuyina. So nga byandibadde tubyawula ow'ebyobufuzi n'abeera mu byobufuzi bye bw'aba asobola otuyamba n'aba nga byombi abirina kikyandibadde kirungi. Amina. Omukulembeze yerimitinga naga sikyalina productive gyempa bantu benkulembera. Kankiteera awo. Kankite. Mpe luumu bano abajja. Osanga wanaafunayo omulala ajja n'azannya omupiira n'ateeba. Mpe luumu bano nabo bafuna omukisa. Yensi ezikulaakulana. Waliwo gundi America yali efuna obwetwaze bwayo. President wayo yasooka bamuyita Washington. Yagamba omukulembeze yenna tetuliwo kutandika ffe kyaffe. Etupulaningira generation eziriddako. Buli tteeka lye tukolawo ligenda kuyamba n'oyo aliddawo. Abantu kati beerowoozako bo nga bo. Tosobola kuvaayo n'ogamba nzize byenkola byakaseera buseera. Ebyobufuzi bye Uganda byewuunyisa bannange. Omukulembeze ate akwata ssente nnyingi aziteeka mu kalulu agulirira akalulu. Kitegeeza oyo si mukulembeze. Omuntu oba tolina mukwano mu bantu n'omuwa omutwalo tegeeza tolina product zogenda muwa. Omusasudde awedde aba mmanja ki abatakobanja. Era nze abavubuka bange mu dungeon awo mu Jolo Empire mu Gunman bamanyi gye nabagambye siina muntu gwe ngenda kuwa 10 kubanga nze mmanyi nga nze omuntu omukulembeze kyalina okukola. Leadership is serving. We are serving our people. Kyewuunyisa
omukulembeze tumulonda bulungi ne tumutwala mu kifo kyonna gy'atusaba ate n'atandika kulwana ate banyigiriza ate bantwala eno ate bankola biki. That is not your role. Tulina kubeera mu ntalo za byabufuzi. Entalo z'ebyobufuzi zo tezigenda kuggwaawo paka ensi weerikoma. NRM, NUP, FDC, entalo zaffe tezigenda kuggwaawo. Leader woba olondeddwa olina kusaavinga. You have to serve. Do your role. Bino badde mpulira ate kaadi bagigabye ate kaadi bagikoze ki? Sira abantu balitadde ku kaadi. Tegeeza toli mukulembeze. Lwaki olwanira kaadi nogwo okimanyi oli mukulembeze? Nolina kyolaga abantu baga yewaffe. Si kaadi. Kaadi is just a name. Nga wonaga mukulu server just is a name. So usanga ne server omulala. It's just a name. But ekyawula server ne server omulala. Product ono mukulu server zavaamu ne server oli omulala zavaamu zikola ki? Zibawula. Ntuga server yewanjawulo. Kuba server abaki? Abantu bazirise nga tebafunye kaadi abantu katono baffe. Abazirise be bannabyabufuzi. Si bakulembeze. Woziriko olw'okuba kaadi oba munnabyabufuzi. Omunnabyabufuzi yabala wafunira. Kati nupu yeriko kanjekwate. Wenaavaawo n'agende wani? Ng'agende walala. Oyo munnabyabufuzi. Omunnabyabufuzi. Leader ayimirira ku kigambo kye, n'ayimirira n'ekintu kye, n'ayimirira n'ekituufu, n'amanya nze nina emitima gy'abantu abantu mbakoledde. N'agamba nze ndi FDC. Ndi FDC. Era nze waliwo omukwano gwange gwe sigenda kwatula mannya ekimenya amateeka. Yaŋŋamba lwaki ogidde mu NUP? Ne mugamba NUP kibiina kya byabufuzi. Neno jeni kibiina kya byabufuzi. Nange ntume Ibrahim. I have to blind myself. Yeah. Nupu eriwo lwa muntu omu eyalina ekirowoozo. We yafuna ekirowoozo kye n'akiteeka mu nkola ne kifuuka ki? Ekyo kye kikola ki? Kati ffenna abantu bonna bannabyabufuzi nga bannabyabufuzi abalala bonna ne bagoberera omuntu eyalina idea yeki. Singa baali bakulembeze baali sigadde ne bamanyi ffe ewaffe tuli bakulembeze abantu tubasaavinga tutwala services zaffe ku bantu. Singa basigalayo era singa bamaanyi. Endowooza zaabwe ne bazisigaza abamu n'endowooza zaabwe bazibikka ne bagamba katugende ne kino. Enduulu. Kyova tusangiddwa ne batasa obenyini okwevuma. Okiwulira? Lwaki? Bote baganya okulaga ensi endowooza zaabwe. Biki bye basobola okukolera abantu? Because NUP, today we have NUP. Ate mabegako twalinako FDC ne yamaanyi. Ate emyaka emirala twalinako DP ne yamaanyi. Osegedde? Temaaso wajja kubayo ebirala. For me, because I'm a student, nze kyenfevalinga nganza omuntu kyenzikiriza. Ilaga purity yo, original yoyo. Ensi ejja kutegeera. Ensi esobola okutegeera. Kubanga wokola gwe kyotekeddwa okukola ne munnamawulire oli ali waggulu ajja kuyita. Era omwami ono yampise wano. Olw'ebigambo bye nayogera nakolako interview yansaba akanamba kange. Nanga jangu nkukyazeeko ku programu eno. Lwaki? Nze nalaga ebirowoozo byange bindi mu ndowooza yange. Binjaga tushyalingeko ne bannayuganda ne bannabwayise wano. Bye byandeeta wano. Bawulirize gwe si kaadi. Kaadi njireka waka ne neebaze. Nenjireka emitweti. Nenvaayo nenfuluma.
but what is your idea? Kigwe kyogenda okugamba omuntu, service kizogenda okuprovidinga k'oyo omuntu agenda okuwa akaluluko. Wallahi so upon the living God, so akuteekamu million 10 mu kalulu n'oli akalulu n'ogamba ogenda sooka kutunulira saava, osooka kutunulira sente zo. We are now in entrepreneurship life. Teeka woofunira. Tosobola kuteeka sente zo otuuke eri ate osooka okutunulira saava. Ne saava munnaye nkimanyi omwana wo tasoma, nsooke nkutereeze. Ninateekamu 2 gange. Be bannabyabufuzi betukola ki? Betuyina. Bateekamu with the aim of getting. Bonfuna. Kati ebyobufuzi byatukonkalinga, tulina kigaana byatukonkalinga. Ale tulina kusaba nnyo bakadde baffe bano mukulu saava bongere okukaatiriza n'okutugamba amazima. Tuve mu okutuwaana. Bannange. No, do your role. Abantu bagamba bayinza ogamba eyo ntuma twandikwagadde naye kaadi kwojjidde. Kaadi gyenjijidde. Nti ekizibu kaadi kwojjidde naye nga gwe twandikwagadde. Obuzibu bw'abantu abamu simanyi oba abeewammwe nabo balowooza. Naye kankubuzeeyo ekibuuzo. Kaadi yegenda okukola oba muntu yagenda okukola? Amazima gennyini muntu yakola. Ekibuuzo kyezimu. Kati gweoba onnonda lwa kaadi tomanyi kyoyagala. Tosobola kugamba ofunisizza omwana w'abendi olubuto n'oga sitaani yakkemye. Oba musajja mutuufu? Wotuukira okwavinga sex n'omuntu kiretegeeza you are ready to take all the consequences. Tuleme kugamba obwongo bwaffe bukati bufugibwa kintu kiri awo. Nze ndi muntu akkiririza mu socialism. Omuntu akkiriza mu socialism tulina kulaakulana wamu n'ebitundu byaffe. Abantu twakyuka endowooza. Omuntu atunuulira omutwalo n'alowooza nga gwe genda omumalira emyaka 5. Omutwalo gw'ogenda okumpa gwengenda okuwa mwami kansala wange ono. Ebintu nenkola policies. Abantu bagala soda n'okola policies ezitagenda kufevalinga. Nenkola policies ezitagenda gy'otagenda kuganyulwamu. Waleka obasasudde. Naleka nkusasudde oba omanja ki? Wengenda n'omukwano gwammwe ne laavu yammwe kibategeeza nange muba mu manja. I have to do my best okukola ne policies ezifevalinga omuntu mu kitundu kyange. Nzikola ki? Nziteesa nzireeta ku mmeeza. Lwaki kino tekikolebwa? Kati bakansala ennaku zo beegunjira ebigundi. Kyova neŋŋamba ebyobufuzi byatukonkalinga endowooza. Kansala mu biseera by'obululu buno buli omu kati yeekwata ekimoka ky'akasasiro. That is not our role as a leaders. KCC ekola ki? Ze byobufuzi sibimanyi, but ekitono kye mmanyi kyenjagala tuteeke ku mmeeza. KCC ekola ki? Teriwo kulongoosa kibuga? Waliwo mpulira ne kampuni waliwo ze bawa gundi contract zirongoosa ekibuga. Lwaki abakulembeze balimba abantu abo? Tulina kulowooza ffena tukasasiro? Waliwo abadi tekiniko obuvunanyizibwa okumuyoola abakugu we bali. Lwaki tukyekwata? Lwaki tutwala ekirowoozo tugambe obuzibu bwaffe kaadi? Twekwasa biki? Bintu. Because we are abantu bebeefa ebyabokka beenafuya. Because we are in poor leadership. We are not serving. Olina kufuna kyeweekwatako. Kibika obubi bwo. Weeyoneredde oyagala oyambala olugoye olulungi. Ate
President Kyagulanyi Ssentamu, president wa NUP, bwe yabadde ayogera yagambye tubalabe eyo bagenda kuddiya n'ebipande byaffe babyeteekeko, akuba eno nga waliyo Kyagulanyi n'eno nga gyeriraga naye nedda yagobye abantu. Nanti omanyi Mukama wakuwa amagezi olabira wala. Nze siri munnabyabufuzi. I'm just a socialist. I'm just a person who need leadership. Omuntu yenna atakola afuna kyonna ekimufevalinga, ekimusuutasuuta, asobole okubeerawo emyaka egikola ki egijja. Omuntu akola talina budde buteeka kipande kya mulala ku kike ajanga ye okoledde abantu lwaki weebuzaabuza? Lwaki weebuzaabuza? Lwaki odda mu ntalo ate oyombe ne mukulu ntume olwo nange ate nze Ssebuguzi fina ne tuli baganda. Ate kisingira ddala n'okunnuma ogenda owulira amannya agasinga okubeera mu sikanjo ezo ne baganda. Tosobola kujjawo muntu ne mwena muli divided. For me, nkola nationalism. Abasajja abazungu baali batufuga balina policies ze baakozesanga. Divide and rule. Kiba tuliko. Ssebuguzi kuba Kasimu. Ntume kuba Kyagulanyi. Ne mukubagana munaateesa mutya? Tekisobola kuteesa. Tume njagala wumbe. N'empumba nsaba Bannayuganda ffenna tuli Baganda ate ffenna tuli Bannayuganda. Ekitala ky'oggirayo munno n'omusongamu ezo kimanye naawe bagenda kikola ki kikuggirayo. Obusungu bw'olaga munno manyi naye bagenda bukulaga. Kyensaba tutoyogerera bubi. Kaseera ketulimu ka byabufuzi bwe mwana anoonya waayitirawo toyitirawo ku munno olw'okuba ntume gwe leeta kikyo tutambule. Leeta idea z'abantu bazigule tutambule. Etuleme okwekwasa obusonga nze munnaite bankuba omanyi bwe nali nga ntandika amawulire maneja wange eyali waneeno waliwo omuntu gwe nali nefaananyiriza bwe nali nga mpeereza nagamba atukufiirwa toddamu okikolera yakiŋŋaana nagamba twagala ggwe nga bw'oli wadde oli nali mwegomba ntya yangamba nedda twagala kiri ekikyo nanti tosobola fuuka ye amazima gennyini tosobola. Gwe kyoli nange kyendi byanjawulo. Idea ze z'olina ensi zeeyagala ate oli kuzooliza omulala ate ensi bwe zeyawulire okoppereza banaategeera kiggwe kikyoli era wonaatandika okwogera bajaga ate ono katabani kooli ojja kusigala mu kiro ekisiikirize weebise. But we tujjayo ekyaffe kye tulina ensi egenda tegeera obulungi bwe tukola ki bwe tuli tweyanziza. Era banaye beeyanziza nnyo neyanziza nnyo mama Ntume Ibrahim FDC Kasozi Lodi Mayor wange sebo FDC gy'olimu waliwo omusajja bamuyita Kasigazi Rogers ate yagiddukamu ali mu FFF ayina endowooza ze manze sikuba abantu naye ayina endowooza ze naye ayina ebiruubirwa bye lwaki yagiddukamu ajja tubuulira bale neyanziza nnyo tweyanziza Nkulu Ntume Ibrahim ogambye bwayise munabwayise